Uganda yateekeddwa mu kibinja D mu mpaka z'ekikopo kyensi yonna ezookubaka ezitandika mu Julayi w'omwaka guno e South Africa. Mu kibinja Shikrins erimu ne New Zealand abakwata ekyokubiri mu nsi yonna, Trinidad and Tobago wamu ne Singapore. Ttiimu ya Shikrins tennatandika kweteekateeka kyokka nga bafiiriddwa abamu ku bazannyi okuli Stella Oyera ne John Nampungu abagenze okukola ebyabwe. Kino kireesewo okweraliikirira eri ababagoberera omuzannyo gw'okubaka nti oba oliawo eggwanga lyandiddirira mu muzannyo guno. Tulina ekizibu nti tetunnatandika training, tulina ekizibu nti tuluuzinze senior players, tulina ekizibu lack of respect kubanga tetuli coordinated at all. Tulina ekizibu nti tulina financial crisis, tulina ekizibu nti bakama baffe abali waggulu bali mu ntalo. Out of the starting 7 players, 4 of them are out of the team. Siri kugamba nti abaliyo tebasobola, abaliyo basobola, but bagenda nga trial katugezeeko ono, katugezeeko ono, they are still being built. Wabula waliyo n'abo abakkiririza mu ttiimu eno nga bagamba nti okulwawo okweteekateeka kyo kya bulijjo. Naye era bulijjo tutandika leeti bwe tutyo bwe tubeera ng'emyaka gyonna abaana baffe bajja kuzannya bulungi. Bw'otunira ttiimu eziri mu sizi ziri awo ezitiisa ennyo okuggyako ttiimu emu eyinza obbawo obuzibu, New Zealand. Guno ogenda kubeera mulundi gwakuna nga Uganda ekika mu mpaka z'ekikopo kyensi yonna mu muzannyo gw'okubaka. Ezaasooka zaali mu 1979 e Trinidad and Tobago, ezaddako zaali mu Australia mu 2015 wamu n'ezaali e Bungereza mu 2019. Regina Naluja, NTV ku ssaawa emu.